Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mbakulisa nnyo mu weekend kankiwe nti buli muntu emutambulidde bulungi nnyo gwafunyemu omukosefu tukusaasidde nnyo Mukama Katonda abirenga akugumya nammwe abafunye abafiiriddwa bannamu. Saba Mukama Katonda abasibe kinyu asobole okuba nga abasaasira mikwano gyange. Nammwe abasiraamu mbakulisa nnyo mu kisiibo kiwa buli muntu yamazidde okusiibulukuka mikwano gyange bali eyo. Okuva olunaku olw'eggulo tujja tulaba ekifaananyi kitambulira ku social media, ku Twitter, ku Facebook ekya Gen. Kale Kayihura. Tumujjukira bulungi nnyo yali senkuli wa NRM era nga munywanyi wa Yoweri Kaguta Museveni nfanfe. Era y'omu ku batintize nnyo eggwanga. Ebizibu yateeka ku ggwanga ne bannayuganda be yaliisa akakanja bawerako. Naye kyewuunyisa nti ennaku zino baamulabyeko nga apatrolinga yekka nga taliko wadde patrol emuvaako emabega wabula nga atambula yekka. Ekintu ekiraliikirizza ab'okwerinda naddala abo abasuubira okugenda mu retirement age zaabwe nti ebintu ebito ebinaaba kubanga omusajja ng'oyo waaki yandibadde taliko wadde ka patrol. Kaakati ensonga yiino olaba nawo bakiraba nti tasaanidde kutambula nga taliko patrol. Kitegeeza ki? Baba beemanyi ebikolwa bye baatuusa ku bannayuganda. Baba batya okweexposinga gye bali bokka nga batambula bokka. Baba bulya nti bali free mu ggwanga lyabwe ng'aliwo ekibabanja ng'omusango nabo bennyini bagwesalira olw'ebyo bye baakola obukyamu mu ggwanga, olw'okuyisa bannayuganda bannaabwe obubi, olw'okuyisa abantu baabwe obubi baali batwala ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kale kino kyeraliikiriza nnyo naabo abanaatera okulitayalinga nabula ffe twebuuza kinebyaliikiriza kitya? Ate ng'oba okimanyi nti eggwanga lyo lisaavinze bulungi era ng'eggwanga likwagala, waaki wandibadde weetaagako obukuumi otambulira mu nsi? Wulirira emirembe mu ggwanga lyo, tambula wonna w'oyagala, genda. Habula Gen. Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'agamba nti nno Gen. Kale Kayihura y'omu ku basajja nnwaggwano mu 1990 aba 1990s abasinga okuinspiringa ennyo mu magye saako ne Gen. Kazini. Agamba singa si bantu bano tetumanyi we twandibadde ng'amagye ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati Gen. Muhoozi Kainerugaba atute ku X ye n'agamba nti nno asaba wabanga yasobya asobole okuba nga asonyiyibwa saako ne ICC basobole okuba nga bamukwata bulungi, asobole okuba nga bamurehabilitatinga ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira ono Gen. Mulamba tujjukira bulungi nnyo ebiseera bye. Abantu bangi abaafiirwa obulamu bwabwe mu regimu ye bwe yali ng'akyali mu bufuzi nga balowooza nti Mukama Katonda batambula naye mu nsawo yaabwe. Habula era kyongera okugenda maaso n'okulabula mwenna nti omulimu gw'oliko ogwo si gwasooseeko. Genda bulungi ng'oyisa bannayuganda mu mpisa gyesaanidde. Abo b'otuntuza be bamu ku bakusasula omusolo, be bamu ku bakuwa omusaala nga basasula omusolo. So era n'okuyingira eyo department gy'oliko wasayininga nti ogenda kuweereza munnansi n'omutima gumu, okuuma ebibye saako n'etebenkeza eddembe mu ggwanga. Ebyo ebintu bimwandibadde musoosowaza ddani okusoosowaza ate okuggyawo obulamu bwabwe saako n'okubacunya ne beekyayira mu ggwanga lyabwe. Olowooza ki ggwe ku mbeera eno? Kwanirizaako nnyo mu comment section. Badde ku UG Update TV nga kosinze obba ng'otuwuliriza. Abula nkubiriza gwagala otwegattako genda answala ekigambo subscribe kikooneko ojja